Siraje mufere Pastor Siraje muyaye Pastor Siraje yakwata endikaze nakwata endika n'amanye yakya aba politician bazannyo ebikolobero naayita Mondo naayita Kusaasira namwe aweteke ko wa presidential advisor obulina bukabe obude omukazi n'agireeta naayita abakulu abalala awo n'asolooza mu kyakiti tubatwala Vatican simanyi Israel Siraje kayole state naye Siraje tukoza amakomera wabadduka twakutadde ekitali Siraje wonoovirayo nga kyaki ekutegedde tetuzanyi Mondo wamulabye we yakankanye paka mukyalo yakoze n'okkoga ebikubi amulumba kutegeera butegeezi nti Mondo walimu state nejja lwakoloza bali babbira mu linnya lya State House kikyali ekyanga okubbiramu ng'erinnya lya State House buli mubbiraye passport oba tolaba buli abbabbira muki okugamba nti nvudde mu State House omuntu agula nawo nga tayagala kati buli mugezi akozesa ki State House ne Museveni ze bulandi eziri mu Uganda kubbira ebintu lwaki tebadda mu kutunda nnyaanya nga nabbi mukati Hajati Madina kunaku gyayina anti kasitobeera ajati ate n'olokoka emizimu yaginyiiza wakati awo n'emiswiba ne gikuba omukazi oyo kakana ng'ali ku kkubo ejeno n'ejeno gyegatta kubuzaabuza bantu oli ajati ate oli mu revival band butarespectinga religions ogenze webasere pastor Iga ate okyankalayiza nabbi omukazi wuyo omudduka dulamanga mungi walina maliriza mu kutunda menvu okiyige tozanyisanga phases etaito Hajat ndala toyinza gandi Hajat pastor okitegeera ngabye mwatuma pastor Boji kati yafuka Haji yakijjawo oli ayina makula mumumanyi n'abali abalala betwakowa futulitimu makula nkutidde mulinde divorce bwolira bakulaavu y'amakula ne bujingo yadda na buto ennyambala style naye oli omukazi omukadde yina yali awa bujingo agakootikooti kati ono bujingo baamuzza buto okitegeera yes Chali Kukuki Promotions, don't forget to subscribe, comment, mubeera nga okikola tukyagenda maaso 2020 wrap up stories tulina Mzee Isma all access tugenda maaso n'okwogera ku story ezakoze amawulire omwaka guno aga Pastor Iga gawedde mbuga nga bamuta Iga we yafa abantu abenjawulo nabbi omukazi oba yasooka kulaba nga tebamutadde ku ddaame bw'ataabanja miliyoni 6 olwakalamuke yakola oli mukulaba television ABS ako yakakola ali mu buliri ne Iga ate Iga yankubira n'angamba yagaana okusituka kati wali kyaliwo yeewuunya ekintu ekiri ku mukazi oyo ekifiiri baali bagenze mulaavu yagamba ne church yateekako ettafaali amasomero g'omukulu ge yakola naye yalimu oba okiraba wowe ogenderedde Uganda abantu bangi bavuddeyo n'abakyala babagagga omuli mukyala Gilbert Bukenya mukyala Drake abakazi balina ekintu kye bagenze bakolera Uganda abantu balina ozuukuka nti beare by being with someone ne mulwewo ebbanga ne muzaala abaana naye nga yakola business ng'egejja netuuka nefuuka mega n'olowooza nti oli part of it by virtue of contributing kids mukitegeera si bwe kiri mukyala Drake yakaabye ng'alaga baagagwalabo ki bonna naye nga kyatamanya nti mukola business mubeeramu endagaano nosayininga abakazi bakitwala nnyo for granted nti olw'okuba ndi n'ono ebintu bye ndi part of them era okaya nankulaba kungi ki e Uganda kakati mukyala Kayima by extending sex to Iga yalowooza even business transmits sexually nti olwasayinize ku bipapula kakati Iga afa alaba asigadde mu bbanga naye nga kyaki weri ne TV ate bagikwasiza omwana omuto wajjukira bulango bwe yakola baali bagobyeko mu ssomero basasipe
oyina engeri owuuma nga mufulumye geeti awo emotoka mulaba banno bemwakola nabefujjo basigadde abagenda buli muntu alyokaga anze sisita amama wange yagenda bweru kangende wa anti wange ntebe sisita wange kasita alina ennyumba kangende entinda tolina wodda oti emiggo tolina wodda kati bwebityo webikolaki webityo webiri kati nabbi omukazi obwongo butandika omuweereza baaka nti nakuba n'akalango nenda kuviiramu awo wowe kaŋŋambe manje olusambo ng'omuntu aguddemu katwewungu nolanga okwekola ki okweyogeza nowanda yamaliriza ne pasita Siraji gyeyagererese nomaaka omupya ayinza kubanga waliwo shooka ekugwako okitegeera nga twaleka basire kwini okitegeera kati twaleka sire kwini eyasooka okwebaka ne Brian White nga tannategeera nti muki mubedde okitegeera agenda okukera nti yoyo anange yoyo oba nsaze magezi kyokuddayo oba kyanzijukira okitegedde izishooka zezigwa ku bantu naddala nga bannabbi omukazi anti era wotununatunula mu bintu byonna ebyaliwo n'abantu abali mu revival band buli omu yali alina obukyayi ku nabbi omukazi nga bagamba nabbi omukazi twagendanga okuyimba ebyuma ne babiwamba nga batufugiriza ne muganda wolyani Bena na Mesinga anti olwo nga atranslatinzeko olwokuba bosi alikosawe anti atranslate alowooza olwo is gaining powers sexually naye bamala emyaka 8 sexually nga temuli business sexually nga wagenda wadda yagamba yafuna n'olubuto naye nafuna miscarriage twagala aliwo ate fe tuli ku kizaalira ttaka nedda naye watya nga ekooti esazeewo negamba bayiririre nabbi omukazi baani gwe yakola naye endagaano ali mu ttaka yagikola ne jengo alina new management anti era nabbi yagamba tabanja jengo yabanja ABS ate ABS kati ya transforming business ABS kati jengo yagikulira okitegeera jengo yagikola ki yagikulira so ekyo gobanja Pastor Iga yakola byokufa nga takugambye nti atransferinze ABS to jengo so blame Pastor Iga oba yali ayagala yeddeze jengo naye ani nga asike jengo amuddeze era kyaliko bakazi abo bali ku nsonga ayagala kwebaka n'ejjengo nkugambye kikanodule transmit business sexually kati jengo olwokuba ali alert taata mistake ze yakola jengo ayagala azikole ki azitereeze ate jengo tayagala kuba pastor ayiya nga taata we jengo pastor ddala kubanga yeyiga abadde ayiya wiki buyiya kati effort ezo zonna yono mutabani we aziriko ddala yes naye isma ku point eyo ku point eyo yennyini eya nabbi omukazi pastor Iga agenda okufa olwedde nga waliwo obutakkaanya muki nabbi omukazi nani ne pastor Iga oba byebyo process gye baliko kutereeza ebyo yalina okukola ennyo afe nga babitereezezza is unfortunate yafa tebabikoze eki tebabitereeza ebya Kaisaali bya Kaisaali fulo olowooza pastor ono gundi Magi teyali kutte mwana ono namugaidinga dhani okujja okubanja ABS ng'ate omwana tamanyi nti tamanyi kayima nti yali abaddeko step mother we taata we teyakira lifayinga omukwano gwali omwana we yajjira nga bali bo baayawukana isima nobeera n'omuntu emyaka 8 notagamba mwana wo taata wa Afirika yabeerako ddi ng'ateekeddwa okunnyonnyola omuntu nti n'omukazi oyo muvubuka muto oyo Iga era ennyonnyola baana be bato bano mumuyite mami kyokka era kyayinza kugamba oyo toyitono mami nedda waliwo egi nga tatayinza kunnyonnyola liri ddembe lirya mu kisenge yamugambako nti mukyala wange jengo omutuufu agamba ze taata teyaŋŋambako nti oli step maamu bw'oba wagendanga n'oyitirayo n'oggula oluggi lwe ne mwegadaana nze saakimanyako ze nasigala mmanyi oli artist wa revival band
ye ya mwana oba yali amanyi boogera ku bizinesi agenda eri biki abalala bo ng'asobola obbalaba naye nabbi ye tebaamumulaga kyovula naye tasobola muacknowledginga nti maama jangu ompe ku advice ekintu kitambudde bwekiti nabwekiti okitegedde Sanchez era ebyo byonna wotunula mu bintu byensimbi omuntu afudde naye awo wennyini Ssenyonga n'ayambalira yasooka ku mugenzi avudde ku mugenzi azze ku mwana oli taata waabadde katono kumbi obufere naye ate neyazeewo Ssenyonga alina right kyegamba nti yalwanyisa bapasita abafere yesi mufere I think Ssenyonga waliwo misinoma egudde mu church naddala ey'abalokole kakati nze ndowooza Ssenyonga yayagala ku preemptinga okuzzaawo ekifaananyi ky'abalokole kozo abantu basusse olowooza nti diini eno etambulizibwamu obufere buki ekola bukozi ensimbi kuba bw'otunulya traditional religion nga Catholic Church, Protestant Church, ba Orthodox, ba Adventist, ba Muslims bayina more of the same culture okitegeera abakatuliki Sunday tuukayo waayo kyosobodde naye kati eno era nti okubanja bapasita kimu kya 10 biki mutemwa okubeera mu showbiz onyirira nga bambonye biki kiretedde abantu olowooza kyaki erimu ki obufere bungi kakati Ssenyonga Kayanja Baserwadda ne balabamu ate nga balinamu buno obupasita bumale bubaabya enkya neggulo kati okuwumbawumba ennyumba eno ndowooza kapasa Ssenyonga ne kakozesa opportunity ey'omunnaaka akoze eki afudde ate nga bamukuttekutteko ne bamusibaasiba ne kagamba wano tugenda olibuildingira ki the name of a church wendaddamu ne conceptualizing nga natunuulira lwaki Ssenyonga ali bitter nyo to a dead noyogera ebyo n'ebiki ebintu ku mufu tekikkirizibwewa e Uganda naye kyegamba Uganda egenda mu transition nga woolabye enjala empanvu obukowekowe badolini tulebe kabaleebe woogenda nolaba abantu abali bold to the saddest core ye bapastani nga woolaba mu Germany Ku Klux Klan nti bo tebagala baddugavu oli ali proud racist because balina freedom mu Sweden waliyo ne party y'aba racist kati tugenda mu eyo ki transition omuntu aveeyo akugambe nga Pastor Ssenyonga nti asobola okwogera bubi ku mufu kye tutabadde tumanyi mu kalita yaffe naye ate okulepera omwana ono omuto ogamba nti tubale nti abala kyaki nagaeyo kyaki tegenda kuwangaala ate ono mufere nnyo okusinga kitaawe ye right decision okukolebwa si right decision naye tolowooza nti n'abaana bayatudde nga oli ayogedde ku taata dakuba kati Ssenyonga ye mukulu kati alina okuba nga reaction yakulira abapastors alina okuba naye nga ali ku religious council yaabwe naye nga ndowooza Kayanja y'omu kuba bakola ki abakulira naye because Kayanja ali decent nnyo tasobola kujja kwogera bigambo byandi bya Ssenyonga naye nga gye bali bapasita ababikkiririzaamu okitegeera kyegali tuli mu new transition eya modernity nti abantu ogenda balabako oba ayagala kubba ndiga zooli era kyekimu ne kyaki ogimalawo waliwo omusuubuzi ajagala kimbo wayagire nkugaye waliwo n'omusuubuzi omulala ekifo akyagala era oyo omwana bw'ana amanya jinga ekintu ekyo ajja kubanga naye ali akoze rekodi because he's holding a lot on his shoulders sirowooza okitegeera kubanga yiga yayiiya ogukyaki ogwo gunene abantu abakutunuliza amaaso bandi sijja kwewuunya nga kyaki eyo eyidde ate wano nga banaakujja mu kintu bookyawo ogenda okukeera nga sente ezizzaawo toyina olina kugamba osobola okusenguka nodda ekitende nga kyaki alina ne kyaki balina kyaki era pastor okufa waliwo kyaki gye yali akolako Masaka Road awo ye ng'ayagala akole branch ya kyaki kozi ye yagambirawo kyenjagala ogamba Pastor Ssenyonga kyenjagala ogamba Pastor Ssenyonga yiga abantu kyetumujjukirako kimu
ebirala byonna aside nze isima sitwala nnyo budde kulaba services za church z'abalokole. I can confess without fear of contradiction nti nali ndaba Pastor Iga revival band ng'alina n'akaseko wangi Pastor omusajja gwe wambaate obugalo wansabira byonna ttiiki kagamba he brought out a certain stature mu ye eri funny eri open nawe abantu freedom kubanga mu church abantu bambi bayogeranga bye bawulira okiwulira kale despite everything yaletawo humor ate yayogera n'amazima nti church business eizawo baki endala kati temuddawo ne mulowooza okitegeera yavayo n'awakanya ebya covid nga tategedde mitendera buki bulungi kale njagala Omulembe yali musajja muwanvu ng'alabika bulungi era atobedde ensi eno era olaba abaana be ne waabatadde nze ndowooza abaana be bakole nnyo bakuume legase ye bajongereyo maaso of which mutabani we mulabamu Faith muyinamu hope kuba namuwulya juzi ng'ayogera nga ye ddala ne Bible n'ekigambo kya Katonda akola ki akitegeera okwongereza ku isima kyoyogedde waliwo era ebyali bigambibwa nti ne gundi media mono bamukubanga nnyo enkokola because yagenda Bukedde ng'erina amawulire gaayo ag'okusaawanya n'ateekawo kyolifa teweerabidde kale ng'abantu bonna mu kifo ky'okulaba agatalekofu balaba ki n'ajja n'akuliyeti ng'awo agosaawo omukaaga ng'ate era oba abaalagawo repeat then wabaawo era program endala Bukedde gyeyagala etambule oba NBS oba NTV n'ateekawo gundi kalondoozi okitege kati yalina n'ebiwala ebijja ne bisooka bikyuka ebiseese n'entino TV ne babibaani byali bisoma amawulire yabanga kuliyeti naye nga kisooka ne kijja nga kyambadde bulungi ne kyetolwamu ekyo ne kikolaga akabi naye anaawangula airtime ate awo nange ng'ategedde market audience njagala ki what is my target ki yabanga muyeye owino wakiseka mukwana akedi okimanyi nti yali abatutte era Bukedde NBS NTV zonna zalina omukube ekikono kubanga ebintu bye akatalekeka simanya gwe amaanyi ogalabirawe abo abasajja bacaca bade bakubidde ddala mainstream ekigwo okiwulira atandika TV Channel 44 jeri ya Pastor Kayanja mbonye eno obulango obulaba kweni TV ekiwulira gamba Church Catholic Church erange kweni TV edda NTS birungi abaina ate papa tadna confirming tonizo omukulu omusumba tadnajja biri byagoberera protocol naye ya Pastor Iga yaleta ebyana yabulome bulangwe biri protocol ne programs yaina zali zanjawulo nga takoppa kyoberi ndabyeyo nti dance party ne manya kacha eno kankole naye nga tola NTV Bukedde NBS bekoppa naye nga yayina bibye naye nga jja n'abamenyamenya gwenze nalita bakyali yali kuliyeti jukira yali muyimbi wakadonkamu nali mulaba wezana ne walukaga kubanze embeera zana wali awo bazaala Kasozi kero mukale muto era ngeti mutabani we wali ngagezaako nnyo yimba kuyimba ne kugaana agamba okika ku managing era abayimbi bandyagadde nnyo yiga abadde promoter wa music cause woowulira Asani Nduga amazima kkiriza nti Kanduga yabaletanga ne mu church Nduga kakola ennyimba kawana lwa Museveni leero ne ba papa ne kavuma ne kadda ne kakola lwa papa Museveni ne bakavuma ne kadda ne kakola bwe katyo kati kajja ke erinnya lya Asani nkasanga eri wono omusajja wakula naba yafuuka kati mugundi mukongozi abeera barayogereza agamanya gonna amanya bwe bakuyita isima amanya bawala bu ngalimba ne kati abeera eyo omanyi kasita oyingirira ebyennono tabeera mu ngatto abeera bigere tinaamunga awawe bintu ki ebitaano oba 10 bijjukira ku Pastor Iga era ensi byegenda omumeesinga oba byemumesingako
ebisokera ddala pastor Iga kyegenda omumisinga kensi nti abadde open able nice looking man omulabira wala muwanvu alabika buki bulungi 2 abadde muyiiya 3 abadde friendly nti nze sirabanga church session yonna naye mbadde mbeera wano nendaba revival church nekola ki negwe kitegeeza somehow yankwatako n'antwala mu church okitegeera ate nga gundi pastor Kayanja mukwano wange neta sibera nkobo nti nsikirizibwe ngende muki obola biri too serious kagamba yan driving era olunaku wagamba nti isima wajja mu church yange awatakoze eki talimbe kati nze abadde muyiiya badde njagala nnyo omuntu omuki omuyiiya era afudde musajja muyiiya ABS kwali ku abakulubya abantu abalina zi TV bwe baba batula ne bakinikalisa abadde akola ki atuula bwe babadde batuuza abalina amachachi ovanga ku muntu atuula ku forum ssebo ez'enjawulo okitegeera kuba badde bayita media operation katugeze kinikalisa si yali wakati era yali aba akola ki ajja so n'olwensonga abadde musajja w'amaanyi ya naye ekitalekeka adda ateganye ekibatu bavubuka bemachini bwe buyiiya obwo bwe kuyiiya n'okutega ekibatu nabo bweyeeya mwina nnyo ebigambo bimanyi otega ekiwato naye mbanga pastor Iga abadde muki muyiiya tukyali kuba pastor Julie Muteesasira nga tugenda tufuna amawulire yafuuka lesbian yali yafuuka dda mwagafuna leezi ebifaananyi bye mwalaba byali bya mwaka gumu emabega okitegeera naye Mondo eyali alivinze nabo emyaka 2 yali alaba ekiro ekyo nga pastor Kusaasira yani Muteesasira nga naye mutandika omuyita aji okitegeera akube eno haki nazaako eri haki mutandisa okugamba emitwalo 5 abaana gye bawangula gye gyakoze embaga biki but Mondo na just justifying lwaki pastor yawasizza oyo omukyala Muteesasira ebbanga lyamala ne bbaawe ng'atawaanya abawala ku church mu Toyi ng'abawala baloopera bbaawe gomanyi ko kitegeeza church neetuka ng'eroopera ki bbaawe ate nga bbaawe n'endiga zeetoolako nga bamugamba ne bamusabira emirundi egikola ki egiwera ye nga bagaa kimumbu akyuse mu mubiri awulira yakyuse okiwulira kakati ne bayiya n'agendebwa ebweru oba Canada era n'atandika ne beesanga ne Keko okitegeera kati pastor ebbanga liriyitawo baana be ne bafuuka ba celebrity naafuna $5 wagisijjaako akasanvu nenfuna gwe neesanyusa naye ate oyo gwe yeesanyusa naye aluddewo nga ye anti kasita oli erinnya anti awaka anti gundi nga kasita taata gamba mulekerawo muyita omukozi muno bamuyitani ng'omanya anti alinayo extra service kati anti ne bamwanjulira ddala pastor Muteesasira ne musanyukirako oli omukyala ne mulaga nti okozinze stigma mu baana bo abawo ba celebrity tuli mu dangerous times nze sijja kwewuunya nze mmanyi abazungu oyo omwana oyo omulenzi w'omulaba nga n'abeera n'oli omuto drive gyalimu n'enkula ye tekijja kuneewuunyisa nga naye akuze n'akola ekintu kyekimu nga maama we because omwana omuto kyakula alaba kyapasivinga kati muyimbi nekyayo y'omulenzi oyo bw'ogiraba sigamba nti ali bw'omulaba omwana oyo omulenzi ebyo ekyemba n'ekiwala nebyakola byonna ne sister we omulaba ng'ali mo like eggaalo isn't it kati ate maama we n'ojja n'okola ekikolwa ekyo kati ajja kukula alina confidence nti si kibi and right now wetwogerera abaana bali eri ne mami baalinya ndowooza kati balaba maama asula ne maama munne kati bamuyite taata okitegeera kati omuntu omwana naye agenda ayiga tuli mu modern world it's okay abazungu we batwe batambuliza kino ekintu bakola batya bakkiriza mu Europe nti bagge basobola okwadoptinga jukira baba ne ssente kati adoptinga omwana omuto naye ng'alaba bantu babiri ba same sex beebaka bonna akula tamanyi nti kibi ekivaamu naye ng'afuna gwe yeegomba
okitegedde somehow oba omusomeseza tewetaaga muforcing into an act katolokwe pastor omuzadde omusajja oba tonafuyiziddwa mu mutima nti tosobola kontrolinga abaana abo yali yanafuyizibwa dda nga pastor anti kati asobola okulwanisa ekyabaana ate kati awo ajja kubanga amaanyi agamuteekebwako tuzeemu kunywa humanity. Be civil, be moderate, it is normal, why are you doing this, they are easy kids. But when you ever get tired, got mukuba. Why are you doing that, it is their mother, they TTB. So the pastor has to rate it as it is. Ekina mukama yanamanya. Tolemere nnyo ku mukazi ssaawa yonna akyuka. Ekyo nkujjukiza. Ata asese. Omukazi ssaawa yonna akyuka. Tucheyongerayo ne stories. Comedy industry. Sami ono wa Mate family ya bayo mbubamu mwanji timbega zonto ne babasiba. Comedy industry yonga yo teteredde olowooza lwaki ani ayina obuzibu ekyagenda lwawo nnyo terera industry ya comedy. One, first of all, beddamu skiti bazikola ki baddamu byebimu tebannabeera serious comedy industry kuba tebamanyi byazannyako at a time. Tulina mbatono abali established crossing borders only Salvador Muhanji and Kansime bana abalala bakyeyiya tewali comedy wamu tewali ayina comedy Mariachi talina content kuwemula kuzina bya mbuliri okitegeera kati naye asanyusa abantu naye tekirina kulwawo for long cause senga kibadde kyamaanyi senge Kenya agenda okitegeera Madrata and Chiko be baleese modern comedy tebeta basobola omwezannyako ne musigala nga munyumirwa ate bali katabo ka John Sega John Sega wa comedy we wali badde bayiza nnyo kino Madrata ne Chiko balina ekintu ekipya kibazudde. You can create content within you okitegeera olwo bepikingako ne kinyuma buki bonyumi they don't need kuwemula bano bakapale bagwa kulwa kuwemula ng'amanyi Maria kyamujjeko Kamaria tikatono kazi nazi n'ebisesa abakazi nekeyawula nekeyogeza ebinyumira baki kabafunde style ze taadi newe katanzibye yenna munene ayina laji intestine zaalya buli wamu kano katono tojja kusobola kwazana Kamaria ki katambula ne kabigula kamanyo zina abakazi kikam kali jolly ku stage kapale mutwe senga yali ntesenga amagoba gava mu mutwe okitegeera kati yagwa because yava mu comedy to create new content n'atandika kubambira n'avuma muva wala mu America be bantu abakutwala bambira ono bambira oli neza kola comedy owange n'agezaako kudidizi walodi yalimo n'abantu aba babiri amanyidde mwanji tojja musobola kozesa bya tribe ate omuteekeko embeera simanyi teyeragirangako mwanji nti kambeere mu kiga teyerondako tikambere mukiga ate teyerondako nti Museveni walaba afuga wenjo fuukiro wakabi Muhanji tafuuse lero wakabi aza strugglinga okitegeera bamugobye wano simanyi 700 nadduka eri bayombye ne Salvador. You struggle like anybody ne bw'otandika okuba nga nkuwa platform nenkugamba nti platform ya fame si ya politics wabula bw'otuuka ku stage yogera ebikola ki ebisanyusa abantu gwe n'otuukako okiwulira noyagala ondeetera obuzibu owanireko Bobi Wine Mwanja ayina bafani from FDC, DP, UPC, all walks of what? Life. Ajja kugamba Mwanja talina kyawagira naye nga newo omutuna mu face otolabira ddala kyakola ki kyawagira naye alina protecting interest y'omulimu wakatandika ozannya weesiigasiiga langi mu mutwe ow'ensansa bakuyige omuntu akuwadde platform nti naawe simanyi bankaabye simanyi ebi balawe Mwanja olimbega kati bakubegeko kiggwa alinga sukaali ggulu akubegeko ki Mwanja ye alina obusobozi obubega tabuyina wabula olina otegeera ekintu kimu nti bwe baba banoonya buloga oba omuyimbi abo abantu aba jeno tajja kunoonya namba yadagamba ani amanyi ebyabayimbi Balamu okitegedde kati Balamu waanakkubira nogandi najjeera
najja najjera nti kale waliwo akunoonya nakukwate najjera nga gabbala muki mbega era nebbala muwulire bamwogerako naye nga situation eva ku kintu kimu nti oba banoonya abayimbi nebagamba tulina kyetwagala okugamba abayimbi banoonya abayimbi bagakubira bebekulu abayimbi nebagamba bebekulu wankokola batuyita yasooka nedda akusinza linnya nti bali okulirowoozaako gwe balowoozaako fasita yani eryabwe lyerigize onoonya comedian oba omunoonya okubiraani yes onoonya babuloga yojja kubira isima yamayiri so mwangi bambi neyesanga mweyo ki situation it was unfortunate nti yo police ebe kwagala ejja kukubira mwangi ezo tufunira ono bajja yita magezi ki gonna naye nga mwangi talina mweno situation n'embeera eriwo bwasetinga baki bacomedian akimanyi ba urban poor wonna tebaagala sitting government okitegeera so tayinza kuteekamu ate munnyo mumatata akole ki akole kyovula bagamba sirimu bya bufuzi kuba ziba urban poor baba bakulaba kyangu zira comedy ki store weyabadde bakola nti bazire comedy ki nera okubanga comedy store we providinga content okitegedde kati mwangi simbega ne tutunulire isma kumbeera muhaji kale eriwo nti covid aze wali bameka abasobola okuhodinga online shows okitegeera bameka balina content gwe boolabye nti ono watali audience nga wamugambe nti recording a skit zigenda kuzanya ku TV wano nzenzire wakazi nyumire bameka boolaba balina content oyo omanyi okusesa abantu omuntu obusooka nobanga omutunulako nabuki butunuze kati amoti taliko bali mu mainstream oba wamulikodinze oba omusanze ku bibye in fact amoti ajja kufuna obuzibu abufiire buyekka nga abantu tebamanyi oba ali serious oba takola ki oba tali serious that's how kati oyo ye namba ki number 1 ajja zanya comedy okole ki onyumirwe then on substance madwata ndikiko bajja kukola ki kuzanya okole ki it's a good deal okitegeera it's a very good what deal then yani omulala gwendabye comedian waliwo akagayi kenjagala mu Fun Factory akantu wanje awalwa ba Fun Factory comedy wawe ninge je mwagalamu nti teyeddamu they go out and look for what content bano bola bano bebali babayita ba Comedy Factory ndowooza omuyaga akampi akazanya ko film ne Juliana mulimo bujingo Fun Factory mulimo bujingo zizinga era bazizinga abo omulaba zizinga oyo wakabinnyo njezizingo yo wachi mulimu ne Anika Asimbe kati abo bali kubiro ki content bino ebyabano bano simanyi mayite family temuli kwesi boboza mweno dio temuli baddamu buzibye bawulide madwati ne babitwala simanyi ku Nimrod ne badduke jinja ne babizanyira abe temuli chovolaba yewamba ne yesala obuviiri mudduga valinga sukali gulu na mulenge dasi matana za people power deyo you are no longer funny tali funny ne life yawe after elections aba babiri might family kapali omanyi mu life kina government tulina opportunity ki cost a decision esembo omuntu gyosala naye nga kyonna ekigendo vaamu effect oli ready for zo either ziba bad oba ki good naye ng'omaze okukola ki osala okipo kyadde kitono nnyo butayongezayo olutalo na muhangi kumwetondera oba noba tumwetondedde to let it what okufuna gigs ne muhangi n'abalala okubuukira ne Bulaaya alina ne contracts e Bulaaya eyo London buli mwaka akola ki ahostinga America weesubye ebintu bingi nga kakaliyako kawadde katandika buki butandisi tonna kajjamu wadde n'akantu omuntu agambye tito eno platform gireke ye ne waba ngambe wotuuka wali toyogera ku Bobi Wine kikye nnyo wenva ku comedy store asinza mwogererako walala nsobola nze nsooka n'enkuuma muki omulimu gomanyi lwaki abayimbi tebakyapostinga Bobi Wine is protecting ye bali ku fensi
tamanyi oba awagire fule oba sinyo chokola abagenda kubuno stop police brutality stop brutality in Uganda nenga tebawayo nnyo bobiki kwa manyanyizo obutayitamu notaddamu funa ku mbaga z'amaanyi buno bonna bwali bu enemy of progress okiwulira kati ng'abantu balala chokola bayebbe bayiwawo nga mumutidde nnyo tino mutidde fani base ye naye nga yakimanyi ba performing na be bayina akasente era be bali nyewe mulaba temumpa gigizi nja yimba emikolo gy'abenaale mbe bajja owasa okiwulira yes abasasulire mu sente yes anti kati wano obuzibu bwe tulina audience egambe supporting industry right now ate audience eyo yekolaki yeri mu kudrivinga okwagala enkyukakyuka ey'abavubuka kozi ojagenda ku comedy stop osange abaana abasinga namba esinga y'abavubuka bawala tebali kweri n'enkumi esatu ozaawoza nebibba amasimu beta era be bakuba n'obucupa kale bajja kubuzaabuza bagambe nti afere tujja kuddamu kuwagira obereyo ndya kuba faani bano bajja mu Serena bebe ku lusozi ba mu Serena bajja semtwalo andi bayimbi bameka basobola okutegeka ali kyegambi wala asobola okutegeka Serena ate ayina abantu yoyo alina okutya kubanga alowooza gye balina ne bali abaliwo tebamwagala kati ategeke ekintu nga people power yakamala ekyalawo banajja anti beno big zone nasana naye tebajja mumulabirayo kapale okutegera nti tebamuliiko bategera abayingiddemu for popularity bategera tebayita abasiru gweoba oyagala okakasa let all artists who have supported Bobby Wine make a new songs and they become hits after all Epasi ye yabayo n'alagira ddala nti yali ku ludda lwa Bobby. Akulimba oyo omutoolo abe bagezi oyo omutoolo akulimba era abantu ku social media bagamba Epasi yayewo omubiri yekagwe tuyina era ebikula oludda uliriza Epasi muyaye atya omubiri agwirawo ku Facebook wali omulabye kamocha nakoma mulaba ko titi tadanga okitegedde kakati obululu abukola ki amaanyi ge gonna galiwa ku Facebook wasobola owandiika n'abalaga kyali but he doesn't commit but tugende kweyo point Epasi ku YouTube right now tulowooza nti ayina aba subscribers bangi engeri gyali ku internet ali bakulimba asobola okufuna abalabubazi abalansinga internet wate oluyimba n'agamba ndutadde ku Apple stores Apple music stores basobola odownloadinga ate bano bagula oluyimba abanopu waliwo alina kadi egula oluyimba ku Spotify oba ku Tidal nedda bambi tebalina music gwe bakola ki gwe bagula kakati Epasi atambula bulungi kwezo zonna kuba music wali urban moso ali human kwa waliwo brutality watuuka you must stand out mu police ogambe nedda ekimala kikola ki kimala however bamanyi bulungi ba Epasi nti ne regions mwe bava tezibaganya kati kuwagira enaalemu baba targetinze bali tribalistic balinda Epasi bamumanyi mutoolo agezaayo ekibi ku Bobby Wine ategeere okitegeera kakati Epasi babazi ne Epasi performing wa mwaka wa mu Uganda abadde talina wa performing kubanga Epasi akitegedde performance za muyimbi ayagala popularism naye nga liyo mana ali ku internet andi kati kyekyo kijja kwebano basami might family baperforming abantu babagamba ku social media mwe ba comedian betuyina right now naye wagamba nti mpise big zone banajja abawagizi ba Nopu nga bajja wa yakajja bakuzaamu amaanyi nti gwe waffe wakajja buli jala bawa Nopu people power yakamala emyaka eki nga comedy store weziringa tebagizannyako so toyinza kujja kati abo bali desperate. You must get a follow back position. Bamaze okwefuulira mwanji tewabadde kirala kya kola kwabadde kuyiwawo muki mubiri munupu naye bazze bugenze umwana yatulaze nze mujja kunzika bwe muti wololo ebyo byonna byonnoloza lwaki abyetaaga kati
okitegeera anonya sympathy nkugambye anoonya n'akaluwe kagowe kati ategekeyo ekivulu alabo baba najja nkutidde bajja kujja owe babebe bagezi abagenda owasembaga be bano abali mu NRM abagenda bane bupate kololo nakati abalina obukolo abawala abayimbi be bayimbira okitegeera kati Rema awagira ki Shiba Cindy Fameka bonna baagala enkyukakyuka naye bonna bali ku saidi ya fensi anti kati olaba Shiba wavayo na posting oluyimba bafani nga bagamba tolaba kigenda mu ggwanga therefore tugire kweno point bafani okuvayo kwatakinga abayimbi baserebu bafe muri rudawa baserebu bafe muri rudawa this life after bameka bagendo kifunamu nga akalulu kawedde because obadde osirise tetulowoze tutofune bana. Let me tell you first of all mwino tegeera era simanyi kitiisa bayimbi Uganda babadde mwankiza yatera local down ne bwokuba mu ngalo bwose batandiko zina kati anxiety eri mu bantu teyinza baganya kwewala ndongo era omuyimbi yenna ayimbe just music oba naata music anxiety eri mu bantu eyogenda mu mabaala tebajja nabakulimba batagenda laba era abayimbi batiira bwereere oyogedde ku ta music Omunigeria yajja wano nakuba ekivulu najjuza abantu baali netwebuuza abantu bavuddewa bannayuganda balina enyota y'ebivulu Isma lwaki ebivulu tebabikwiza nembeera ebivulu one abantu babadde bambuuza Isma lwaki nabagamba bayimbi tujja bata mu June next year nebagaana naye oyina tegeera nti ebivulu birina emitendera mingi newe tugamba standard operation SOPs ate mulimu okunywa n'otamiira because the essence of kivulu is to get crazy sikekyo yapate get crazy, drink yourself silly, get high, do stupid things, regret tomorrow or even you don't kakati newe twandika nti abayimbi bayimbe tetuyinza gaba nti abantu bayingira bibiri obayimbire bagende tulina olowooza ku byokunywa okitegeera tulina olowooza ku lipakasho naye tulamala okunywamu omwenge ng'ayagala kwekwata namunne ayagala kwetiisinga ayagala kutegula kati ebyo byonna bireeteddewo ab'ebivulu abantu okulowooza ennyo ku byoziki lwaki ab'Uganda tebayimba naye bemuleeta okuva ebweru bo bayimba si ffe tubaleeta bannayuganda be basigala nga bampaka ne bawandiikira abayimbi baabwe gye tutali ne bakkaanya nabo ne baweereza poliisi yaffe statement enfu nti bano mbayise ku branch ebala dina naki lunch okitegeera standard operation weziri bali bibiri ne tukkiriza tulowooza oli muntu mukulu kyotugambye kyeki it turns out nga si kyeki kati omale bayimbi bato bali ku internet teweetaaga na kulanga omale tebamulanga atira naye bayusi bo bamumanyi okitegeera bane good music bo bategeera plot wekola ki weri we have corrupt officials, we have people who are hungry for money abajja okulaba omugagga kkiriza omupoliisi okitegeera era abapoliisi twabakwatirawo nengoloza kyali kituufu okubaleka bo ne bakafominga ate ne bajja ku branch ne basaba olukusa branch bw'oba olina ekifunga munyonyo osobola ogikola omuyimbi ajja ne mulya lunch dina n'aba entertaininga ebanga metan kule kakati tujikkiriza gwe weekobanye naki n'omusirikale ogulidde abantu ate senga omuvubuka oteyeekubya kifaananyi pate yali ewedde nga n'okugenda akoze eki agenze bahipokuliti ne bajja ffe twakuba omulanga n'akibala kato n'ebbebe nti omusitopinga omuyimbi oyo omale ne zisirika embuzi ezo kumakya ne zigawa omala ayimba atya kofe omala ayimba kofe
we sigire get that boy here. We brought Omale. Ate why do you have Omale? No bala byadala abantu abali aganaga. Ati tulana bo badalze campaign eyamu. Letia. Ompira gwe mwakoze ekivulu Isma. Ate twakoze ekivulu. Twagenze gaba mask. Twagenze Wumula Mitola Island. Tugabe mask zisimanyi nayo. Ekiro mugaba mask isi. Twagenda misana twabesibayo. Tewala mpira. Mwatambira ku mpira twagula. Naye nemuguzanya paka kiro. Mpira we guggwa. Era bwolabo mpira. Tewali kummoya gukulitisaizire kuba mwenna wadde mugamba gutusaze tebadde baki bantu. Kumbe abantu abagambi ompira ne standard procedure ku gate na mask ne sanitizer. Naye the problem came nga bategedde nti Michael Bigai ne Muzeyisima webali sidistyle silver bangi kakati eri owambire balina amato gaabwe abavubi kwabaddewo kamuzika akaseeneekerevu wakazi wali breeze tulina bukondo bwaffe ndyeri ninga Gaddafi essaawa yawezeemu nenti abavubi abambawuga buwuzi banango ogenda abantu nze nagamba Michael kikino nali ntuddeawo kumpi n'ennyanja ngendola abavubuka basatu bava mu mazirevu nga balina obuntu bwe baweese tebuyita mu mazire basumulula ne bambala nendola abawala babiri ngendolaba eryato lize kati nze Isima atali muvubi simanyi kuwuga mwali mwagala mboggolera abavubi bansule mu nnyanja olentya anti kati bo bagamba poliisi yafaayo I called the DPS of Katosi ne mugamba ndi wano ngaba mask nagamba Isima I'm going to make sure you are safe nze buli wembeera walina baki anti mwabenare mukola ebivulu mukkirizibwa ne muweebwa ne security but opposition side yangamula agenda akikole gravity agambe nti nange ngenze kugonde wano olaba omala okugamba nze ndi muyimbi anti oli serebu twagenda tuwummule mu fatigue tomanyi campaign wezikoye kino gyonna gikutuse era zisupamania zonna ezo ziri mu kunkolako zimestiru balajivu simanyi sipiika yo nanzikirizibwayo webagana bajja baggala yes ndi ku timu ya president kubanga mugeshuwa talina fatigue tugenze owummulamu tugenze ne maski tetuyise bantu tukujjemu mpira n'abantu ba bulijjo we are footballers abasambi babakkiriza twabadde ku kisaawe kinene I was one of the scorers or contributors of the goal kakati ekiro nkugambye Mitola beach eringa olaba botanico saawa emu obudde bukoze ki bukutte tulinawo music agenda musendeekerevu bannanga nkiza yateri mu bantu andi kati mwene kibawe kinyegenyege okubayimbira bajja nze siri muyimbi abantu bamaze okuwera music already yali akuba tuba tuli awo nga shidi style takuto muki omuzindalo nga nze ba ai ng'abantu beeyongera kati DJ Mike agukwateko olwa ekinyeke kinga ky'abayimbi nga wokimanyi kiringa ky'abapolitician oba ofiiriddwa maamawo naye ng'asituka aleta bya DP nga Mike akwate ayimba na bingi kiri kitya eri superhit mutemalina kumanya abantu nga bangi nga sina control era ne bageza batuyita fe tuli law abiding ngenderawo ku police ne tuula kye batugamba joking Michael yabadde ku spark era Khalifa n'agamba nti mwetaaga okusibwa babasibe lwaki mukola ebivulu nga bot tebabakkiriza kuyimba Kapale n'avaayo n'agamba awadde DPC essaawa 24 nga gwe Isima Kapale mwenna nga omwayimbye ku kivulu babatwale ku poliisi kusaba kukusobola okukolwako era we are ready tetuli baduse tuli bawulize if they call upon us we shall go and explain era ne baba tuwadde punishment we shall take it tuli la abiding katulinde wa DPC gwe yakubidde ngato ki Khalifa aganaga mutegeera poverty agenda maaso n'obulumi buli wolaba ku bawagizi amisinga n'abantu abali bamukubira kajja buli ku makyalowooza bayongera kuggwawo yes era gyali tojja leero ate n'oyingirirawo mu sukulu kwaya anti jangu ne mega hit yajja ne hit yakubayo oluyimba lwa Museveni
yaddamu kiboko fire remix tetunagifuna tulina awadi neza Museveni ezatandisa ateekeyo okusaba kwe ani agaba awadi ezo Mukabbu Kyamaani ne Balamu ngoyogera atabimanyiko ate mbimanyi Mukabbu Kyamaani ne Balamu nze bamanyi Mukabbu Kyamaani gundi asala awadi nawulidde ne Mondo mbu naye agenda gala ekyo babadde ku TV ne King Michael nani Mondo ne King Michael King Michael n'atandika omumenyera ennyimba ennungi n'amugamba olw'amayinja lwe lusooka nga gwe ow'ennaane mutwagalo tuwere sitiimu olw'amayinja ennyimba ennungi yamugambye olw'amayinja lwe lusooka olwo muzeeyi akalulu ne kuddako olulwe oba tiikinga oba awo ne kuddako olwakusaasira then olwa Bebe Cool luli ku namba 8 yabadde lisiti ye Mondo n'amugamba togenda kumpa mateeka kuba nze nsala empaka kati olulwo osobola odduteeka ku namba 8 ennyimba zino luliwo olusinga lwaki ye mwalondawo olw'amayinja nga lwe lulina okukola mu kampeyini sirowooza nti balondawo olw'amayinja oba baba balondawo olw'amayinja it is because omuntu nga Bebe Cool ayimbidde n'alema emyaka ameka 2 takyali kipya mu iginayitinga kalulu kapya sinti takyalina maanyi oluyimba lwa Bebe Cool luliwero detailed lulungi lulaga lyrics ebintu Museveni byakoze mayinja huku mukozi wa hit kuva dda mayinja mukozi waki waliwo omuyimbi omukozi wa hit songs mayinja tolowooza nti okukola hit asoose kati Africa bagitunda bizeemu simanyi tuli ku bunkenke Africa bagitunda kazibwe kaponga mukoddomi we yagamba ye yatundako paati ye yes nenga hit memorable ki hit ennyimba z'amayinja mukozi waki hit akola obuyimba kati kana akayimba ke yakolera Museveni tekalina detailed nnyo naye kalina huuko the fact nti Museveni fan base eri mu kyalo oluyimba lwa Bebe Cool luli tu abani lwamazina magana yes nenga luli abani kibayita baksiraga do you get it naye Sebbale wayimba oluyimba lwa Museveni luveeko mbyale emukono anti Sebbale naye yayimba anti kyegambe nti mu kunoonya akalulu waliwo kye tutunuulira kubanga tugenda ku the lowest common person luyimba ki lwategera lwa baksiraga kadongo kamu oba wano wewewunyiza ng'abantu abafuna mu kampeyini bewobadde tosuubira Basebbaale kuba oluyimba lwe balutuka ku muntu waki katulonde muzeeyi ajja mu kinaana n'atuleetera obulwadde tulonde muzeeyi mu kyalo lukola ki kati ne mayinja nti muzeeyi akalulu abantu gye tubadde wallayi mayinja oluga nti muzeeyi akalulu wallayi nga bawaga so Bebe Cool ye kye yali agamba temumutiitiibya mutumuteeke ku ttiimu Bebe Cool agikulembere ng'ayimbye emyaka 2 mayinja abeeko ng'alina oluyimba naye NRM erina ebizibu byayo intanale mayinja we yayimba oluyimba ne bamukwata ne bamudusa Kiwanda n'amweripa okitegedde because of the different connections abantu abogera ne president bamugamba Bebe Cool bamumanyidde nti since day one awagira gwe nyono omupya ono agenda leetayo kubapya so nenjagala abantu bakitegeremu eyo perspective naye nga Bebe Cool talina buzibu ku mayinja talina buzibu ku mayinja at all Mama Awards nga zituuka mu Uganda Mama Awards zazze Bushington yazikozeeko nnyo ne Bebe Cool okulaba nga zituuka wano ne gavumenti yaffe tuweerayo $2.5 million zisobole okujja kigenda kuyamba abantu okulaba nga bafuna confidence okumitinga ku baselebrity ab'enjawulo n'abaproducer abali wano okutegeera ki kye tulina okukola nga tufunye baselebrity n'okulaba nti bafeebe nnyo okulaba nga bayimba kuba kati mu awaadi ezo baatunafuyiza nnyo ate batya baalabye nga tetulina kategeezo tuyinza kuwangula ne babaweeyammwe ne batuweeya naye Isma awaadi zino Uganda has invested a lot mulimu information atambula mu bantu bagamba baspendinze $2 million
kati right now mu state gye tulimu n'embeera gye tulimu mama wadi zitubadde tuzeetaaga. Yes, how tuzeetaaga first of all nti bino byonna bigenda kuggwa industry kicking back off back on, but also tulina okuimproving abayimbi baffe nga kuba sector zonna kati ziimproving. So when you look at the footballers tugenze ku Africa, when you look at the athletes we are breaking the records. Gold yayikanga abana Kenya abatamufunangako. Kakati music yalemadde, music yakoze ki yalemadde ate nga beba proclaiming anti beba amanyi kiputaine wakomawo wano bannakayi abantu amaso bagateka kuba Kenzo nengo oli alina gold. Kati tuga tu improving tutya, how can we motivate kuba ki motivating a footballer agenda ku African Cup of Nation, World Cup, ki motivating omuyimbi kugenda mu Olympics, okitegeera kati ekimotivating omuyimbi ki kumitinga ba dream stars andi kati tuteze ku economy omuntu wa wansi obwowino akifunira mu government tetulina ate kulowooza nnyo ku bintu ebimu tino tulowooza kuva ku eyo level na America ina Ohio ina zisiose Seattle simanyani naye ina okupampinga sente mu Hollywood Miss Universe ino bayo BET Awards ino bayo oba Hurricane yagudde oba waliwo abafunye obuzibu mu milire California bino bino genda muki because Hollywood is the face of America. Kakate tujja lowooza buli perspective je tugenda okukola tujja ate omuntu wowino award azagazaki andi mu wa musolo bino guli alaba $2 million oba 4 zigenda mu bintu ebitategeerekeka nga y'omuntu w'omusolo anti taiza kutegeka kwanta manchi tuita face of Uganda kati wewe tusindiko wetugamba tuguze mbu mosquito net bonna bamufuna abamu babukwana ate babwanika ko mwanyi so temutuza mu niti gulite tule kitu planning atusoke tulowooze ku wasikulapu simanyi omuntu wa wansi zina wadi siza abantu ba wansi era chovola banga zigenda bam before nga toyiza zigenda ne sente ziziyingira siza omuntu wa waki this is the face of Uganda to the international scene to promote those with talent bawere inspired okitegeera kati bwe tuba tukwata Kipute agenda training ile Morocco for Olympics nga temutubuuza nti ezo zonna sente zinamusuze Morocco ezagula ddagala kiruddu please ensisi wetu wekola okitegeera yes oparesi okwata bano omale ne teams tekukosemu mama wanzi kozi ekisooka bali nominated ate n'aba Nigeria we babakwata bano bawizikide abasinga bonna ba Davido ne bagate tuzigenda tewali atayinza kujja showbiz kiveeko gwe mama awards kyoba omanye ekigambo tikiri wano bajja kujja why will they be bagenda mulonda mu award kyendala zino ze balina n'okujja mu confidence wano bagenda okujja balage nti bamaanyi kuba we batuuka eri muzigize babayitamu nabo babeera mu chicken osanze Khalifa nga nawe wejjayo mbuno simanyi Davido obamanyi Abamerika abayimbi gwe obamanyi mu kuzalawa obamanyi ba Kendrick kati wano bagenda feeling ya Nigeria yetaganya Uganda fatibeje twagala ku Nigeria they are always here running here mwaba banoonya nedda sebo bo benyini baba wandika dda wano manya Nigeria wali wano batuuka mitwale 10 kati yes all Nigerians staying in Uganda batuuka mitwale 10 kati Nigerian they are overpopulated very broke bavu nnyo population yaabwe balina mu sectors Boko Haram mu north mu south bakatulika ina jotayimba Wizkid ngoli musiramu Wizkid musiramu okimanyi kati ebintu byeyekola tayiza yimba mu northern Nigeria eri ba Boko Haram ba extremist eyo population agisaba mu agende wa Uganda goto kitegera n'okulonda kwabwe kwa stoba musiramu nga Wizkid nowe kuba tatu ne music kwayimba tayimba mu eri waguru okitegeera aina side jata kolaki jata yimba kati their biggest population eri wano kubanga this is the only country which admires from abroad isma weanga bobe bagala okujja wano lwaki ate we bajja wano nga bobe bagala
isima obo oyagala omuwala oli oyinvestinga kyonna naye waba ye yakwagala oteekamu kitono kati waki bo be baagala ate ffe tusaamu kingi ne tubasasula $5,000 egya $, ne tubapangisiza 5-star hotel okujja wano ogoyinza okugaana omuntu akuwadde value okitegeera obadde kifuufu omulenzi akuyisa bubi osanze wali omuvubuka alina kawiishi akutaddemu akugulidde olugi teddeko ka esi kuze oyagala ka drink ng'ogaana kati ffe tubayisa bulungi nnyo okitegedde tubawa mileage tumanyi musiki waabwe the so-called Jamaicans bali 5,000,000 baliyimbawo abantu abanene ne muleeta cautions nesimanyi ne pato ranking mubawadde ekintu kinene mwe kyemutamanyi. They like this country more, they benefit more. Teri muna Uganda gwe banza tegekera so Nigeria. Anti kyenebuuza Uganda nga industry ekisooka music tebagera muzanya ku MTV ekyokubiri bw'otunuulira bannayuganda Zex Birangirangi mwaka kigwoli wiringi okugamba nti mwaka 2022 ngenda kubeera e Nigeria nga nyimba oba Big Tree yekenyini agamba mbu abeerayo yapapata after party omanyi kitufutiriwe ekiti okitege award nnungi zino one industry abantu baffe tubakulitisayizinga nga tebali exposed kati government ekuliyetingidde okubonaabona ne visa ye Nigeria ye Kenya ye Tanzania ebyo byonna basita bagenda mumala wano weekends beni neka beni oyina obudde obutunula ku fashion oyina okutunula okulabe ku kajoga kubanga okujoga kugenda kutuuka bakugambe ku Pearl of Africa waliwo Burna Boy after party ku Latitude waliyo Wizkid Munyonyo waliyo Diamond Platinum kati otandika choosing olabe night kye bayita night out ya showbiz kyo kiyamba ba producer abantu to connect tulaba ani yakozesa obulungi eyo time tufune ground ko tuba kulitisayizingira tujja mugamba Tiwa Savage yali wano ate nga we bajja mulimu abateekawo embeera oyabo yemyalade yazowa naye nga Bebe Cool takkiriza munnayuganda kulaba yemyala gowa mulese yazze likola ki mama ye yamulese si Bebe Cool Bebe Cool babadde ne video gye balina no shootinga Bebe Cool abatukkiriza ne Shiba naye n'atuukirira Shiba yaliyo nekyegambe confidence Shiba engeri gye yakoma mu S2 ainene yabana Uganda netanatuuka giteeka international omuteka wali yemyala detabeera confident Bebe Cool aba Nigeria bamugamba tageza n'alinnya bani ba Nigeria Temuzi naye mu Nigeria tannafuuka muyimbi w'amaanyi this is their first air trip yamugamba n'ageza amulabe Nigeria tasobola ate nga wene first trip ye yennyonyi can Wizkid say that to Bebe Cool or Davido he cannot Davido yagamba Bebe Cool are you involved era we yagamba babatadde ate naga thank you my brother Bebe Cool one love omuyimbi ali international tasobola ebyo bintu kati timu zigogamba ngeno enyonyi esoose kawukuumya oyo gwe twawadde mileage yes yamaanyi buli muntu n'abayiga tewali yamadde n'amanyi teams nze nadde manyi omale ne timu zimulenzi nze nategedde leta teams nti muwala yes ekitegeeza Bebe Cool tusuubire nti agenda kuddayo Nigeria ajja kuddayo nawe Bebe Cool operating ku level nene omale yani ne wanaasula tajja kutuukawo Bebe Cool ali ne batu baba manyi respect gye bawa tu baba naye wano ffenna twagala okwebuuza ani yakola ekyamaanyi okugjayo abantu kozi olaba Bobi Wine agamba alina impact gye yasaawo yagamba agenda ku sindikali gotemu yange anti lawyer twamulaba yali mu nkofira gundi embassy yagamba asindise ki lawyer netuli kubanga lawyer si yajja omuntu mukomera nga bamuwadde bail kati twalinda kukomera tulaba avaayo lawyer segonanga ategeka mpapula teyaliwo tetwatwale Bebe Cool ye yali segonanga muwada nkunyingi ekitegeeza lawyer wa Bobi Wine yali Bebe Cool kati lwaki Bebe Cool bamugoba ku Nigerian embassy anti abayimbi showbiz wa kutestinga Bebe Cool yali abajjeeyo katugeze yabajjayo yalina okutestinga aba Nigeria kuba kyali kigenze waki wala kati abayimbi ba testing
yaya gamba wayo sanga Nigeria ni ambassador fani wanga sikwati simanyi kati ambassador bamuwolo coming to arms ekyane tunze. So it is like that mu showbiz na government ba celebrity basinza nnyo Katonda naye si mu fomo sinzizo kubanga alivinga ku mase yagezesa kati bebe yagendayo abasanga ambassador mukwano gwa kazimbo wandika tegedde akawaddawo. Oh baby, thank you so much. I knew you would bring them. I was not even bothered. You understand? Lwaki bana aba Nigeria batukere Nigeria ate ne batandika okoza omuliro eri Bebekulu. Lwaki tebagambira wali nti mugenda tuta naye waaba oyo yatujjayo tetufuluma kkomera. Balaba tweets nga Bebekulu ya trending nga bamanyi social media timu zinaga akatuwano wenina okulayidingira yongera omuvume. Yes. Strategy. Yeah, that's strategy now. Waya soka nagenda na umulamu. Yeah, agenda nga abasajja trend tweets mutwalo gumu Bebekulu. Ne manager nayo. Naga mama wano tulina okukola ki? Okulandira weewano. Ne kati ebyo byonna byabaawo. Otunuulidde solidaba Nigeria gye balina solidarity. Naddala nga kizze ku muyimbi waabwe. Wano Uganda twakibuukira because tulabye ba Davido bapostinze ne fake Famaika n'alandika yesterday ataddeyo arrest them. Kumacha morning lwaki ate mwabakutte be bamu ba Jasmine time kati kyekituufu ekiri awo abayimbi baffe kyebayise baakukaka no self-esteem ate abayimbi aba Nigeria begatta kuba industry yaabwe producinga esente nyingi nnyo today mu Nigeria okusinga ndowooza bali second third something turn up y'omwaka sente zebakola ki zebaleeta so kati batandise okuba evident they make money nga ndolaba Nollywood kati eno music industry ya Uganda eri individualistic naguzeyo drone naguzeyo emmotoka gravity simanyi ndasoma kugatta tetunatuka kufuna bayimbi kati Nigeria erina abayimbi abagenda ku Grammy Awards bazadde mu bazungu bangi balina bamulaati bangi mu Europe kati bepromotinga ku level ndala ne government nebanga ebateekamu ekyo ne boolaba amayumba gaabwe lifestyle there is a feeling into one waliwo ba celebrity mu Nigeria even Ugandans feel like Nigerians are celebs kati omuyimbi wa Uganda najja n'aba ordinary mbeera wano anodi napangisawo none apangisawo ibayina estate nti genda estate yabayimbi bandi badde bafunyeko akafo kabiliyoni wali wakiteekawo ekitegeera segukwa Arizona oli Magere oli Kiwatu nga tumala gapaalirayo nekati bonna obasanga Makindi simanyi paka lasti bamwoza omuceere kamera simanyi bamubanja botike bonna bali omukavuyo kati buli muntu amanyi omuyimbi comedian blogger tebabaawula nga tugendera buki singa omuyimbi waffe wano ngezoba kwani singa yali agenze Nigeria eyo ne bamusiba abawano benyini ne banitugaye toyali kabadi anti kyatuuka ku Palaso nga ali South Africa nekituuka ku Bafana nga agenze wano emutukula okupafominga naye abayimbi baffe bonna basigala anti kati abayimbi ba Uganda kyebatannategeera bamanyi buli kimu stunt nedda stunt bazikola nnyo naye ate tebekkiririza mwajja kuba abantu badde bayunitinga ku Bafana kuba ne Bebe yakkiriza mbu nakiwulira naye tekyakola ki saakifaako nnyo so aba Nigeria bo bakulaga nti to break a record you can come from anywhere Wizkid gundi yamulaba to Baba okitegeera Justin Bieber gundi yamulaba Asha yamusanga mu opera okitegeera so bamanyi nti luck ate balina milioni 2 mu katolimba lwa Omalo manyi views zolina lugenda mu 50 ate ne internet yaabwe ngazinge ya Tanzania kati fe tukyaliko mabega muntu olimba alina duulya ku radio oba kusabula simanyisa ku TV nesima aba Nigeria ni kesi nga tusazeewo okubejjako nga bwe twasooka tukwatamu aba Jamaica aba Nigeria bano tusobola okuba nga tugenda bamisinga nnyo balina kye batwongerako mu music industry yaffe music buli myaka 10 ashiftinga regions bw'otunula mu 90s bakongo nga bawamba lingala nojja n'owulira
waliwo South Africa newamba okitegeera Lumba kati Western region newamba ate tebamanyi kuyimba bakopa mbakongo tumanyidde bamanyire ffe twakula tuwulya Idi kukunga ne bwayimba tuseka wiki busesi so music atambula kati right now South Africa eri mu basika era olaba amazina abaana ge bazina agasinga kati gakwaito ebyo bya South Africa ate kati yaffe nakuladde anti rotation ekula mu bintu ebimu koze kati South Africa we bayaliko mu biso yaba chaka ba Lucky Dube ate nga saawa eno eri mu kweddaabulira ekomewo obocha kati yaffe nakuladde anti nawe n'okutegeera South Africa ye number 1 economy ne Nigeria ne Egypt tukitegeera kati ate ziri ensi zetuvuganya Congo zitusinga population ekitegeera Tanzania internet population ekitegedde kati Uganda tukyali ku stage eri gye Nagambye ya transition but despite our small country tulina ate amaanyi kuba nawo gye bali bakola ki batutya kati tubulamu bubuzi ku inspiringa bano betulina baleete abata abaddakaawo nga tabbu abaana abagenda okuddakaawo bamanyi okuyimba bayimbe 10 bora abasobola okuvuganya aba Nigeria abayimbi 10 abasobola okuvuganya aba Nigeria asookera ddala ndowooza Bebe Cool asobola obavuganya kubanga emyaka 10 abaddewo ayina confidence era abavuganyizza era bamumanyi nti abakoze eki then omuyimbi nga A-Pass kitegeera solid balanced songs that can cross borders and you dance to them without asking who the artist is. Yes, kubanga era target ye eri beyond ki Uganda. Then otunulira olaba nti Waikibenda bwayongeramu amaki amaanyi creativity n'amaanyi asobola competing abuki bulungi. When you look at Joe Steady talent okitegeera yetaga kuba bubezi focused mukitegeera n'atagobagoba mukazi amusiikira mukyere kuba aganya osasula olusanira lwa primary yawola abayaayi okitegeera kati n'aba focused okitegeera nojja n'obeera n'omuyimbi Spice Diana Mbawala okitegeera if Lydia Jasmine gets a very good management n'abeera humble she had Bush Nashingari I didn't know when in Coke studio. Aba Bush anti bamanyi okwagala okufokasinga ku byandule okitegeera kakati Bush bagamba yali mwenga okwagala tebe bakeki wetaga Lydia Jasmine abulamu serious management andi kati ngeya Jeff ki wotunu Bush ya managing Jasmine ne Bush ne Jasmine ali playing sawa ani golaba ali kumunne wagulu mu bifaananyi n'okwambala skimpi ayinza olabika ali wagulu but in terms of music and stretching siraba gyakolaki Bush yali amutadde ku level ya going anti nga yeetaaga kuba patient ekyasinga omumunyiiza nti ayina ekitanda kye Shiba ayina ekitanda kya million 6 kati Lydia Jasmine ayina ekitanda bino ebabajja kyamunyiiza nnyo ekyo so ayina ofuna bigger picture nasa competition above ekitegeera asobola competinga then when you look at Nava Grey would be so good naye obeera too talented ate obeera oli confident totekako extras naye nga Nava Grey muki mulungi then Drake ali yakajja naye ndowooza ayinza okuba focused olwe group gye yayisurroundinze nayo eyaba Waikibenda tebali just mu music for just basomyemu ka studio wekali bayina ekintu kye baagala okukola babe first to break so Drake ali muinamu potential okitegeera yes Palaso he knows the showbiz he has cooled down omutwe gwe kuyomba kulwana he has cooled down
I think wa focusing kati nga olaba ennyimba zaata oyo malamu n'endabika ye n'omubiri n'exposure n'enjogera ye ku Palasa tusobola ofuna omuntu asirisa ku Davido kuba badde talina na China n'engera yeeyita Saka Furichi boss kati eyo attitude Davido agenda okujja wano okolako oluyimba ne Palasa nga Palasa waate attitude kati w'omulaba mu malamu ate Palaso omukisa gwa Kenzo gusaana kati ani Palaso ya kuba video ya malamu eyo anti video sente n'embeera nenga Palaso okiwulira ate ye Grenade ayina status mu ndabika kati abulamu bubuzi capital Nina Rose ali very tall be babayimbi bote bakola ki we babeera nga olulaba werutyo kakati nalwo bulamu bubuzi era Andre is our spice senga engoma ekyukamu ennyimba nezitaba nnyo simira kuba producer be Uganda abane n'engoma ya 1 hour buli ajja gwasalirako shidi style amusalirako olusalirako muzegu n'owulira ennyimba mwenda sumulosuna n'owulira olwabiga yatenga lumu ne lusumulosuna n'owulira olulala bannanga abaana abo anyway beba bayimbi Beniganta muyimbi mulungi but Beniganta must realize nti patwa ebintu by'abajamaika abantu kati byayitako ate Fik for Mike is doing well okwambala style tine Beniganta alabika bulungi yandibadde afokasinga mu kukola ki naye wofuuka ennyo ebyakirasita ebyabajamaika ebyo maliriza by'abamaiti saani kwaya bangi bangi nkugambye oli akubalapo alina okuyiiya mangu agende nkutidde omu yekka yalina eddoboozi asobola sustainingo oli owa bbulaaka va kwona akopa rediyo waliwo owa bbulaaka waliwo joliyo akawanvu ennyo oliwo rediyo wanabi temuli afaanana Brunoke oyo rediyo wanabi rediyo Mr. ye muddugavu alina oyo agenderewo wa base alinamu base mu luyimba lwonna akola kyawizo kyeyakolanga neali ne radio waki kuga nti bangi senga bangi nga ba Sauti Sol kirirayikira muti naye gwe muyimba ebintu bya boys to men tebireeta sente enemo nkugambe promote ebweru aziwaliroleta ba bitu sigobalayo batambulawa bagende Sweden uwa Sweden nzembera Sweden Dubai oli Julio bagenda ko ne Dubai Julio oli gogambi ne girlfriend wabeera Sweden netagenda ngayo because teri promoter ajja kuleta balenzi basatu mu Europe afune ki ya ticket satu ngate nyimba zaabwe zitunda babera bakoze collab ne Lutalo ne Rema kati omuntu aletera ddala Lutalo kati okimanyi omuntu okuleta bitusi nga ayagala gutujja aleta Rema okitegedde Rema n'akigatta yes okitegedde kati olimba balina ne Lutalo welunga kubye hiti wemba promote okuleta bitusi ndeta Lutalo because of cutting costs nyiza namwogera madamu wadde akakaaga ne muwakanana ne musuza bulungi kuba ina ziri ne luno lwenyini ajja ddukuba do you get it atolo Bruno K I think Bruno K ava mu family eryoke muntu aba mu family eryoke omukola ki omulaba tayimbira ku pesi tali waledi tali pressure alaba nga sente sister akola mu MTN anka ine hotel egundi ba investor gundi Farida gatateka ne ba Farida kati alina mwana ayinza teeka mu Bruno K okitegeera kamusanyusa kati Bruno K agendera ku budde bwe naye kibi kyekyo ekintu nti osukka okumanya nti ndi wakabi oba bijja kujja nekibinda ebitagira ddala Cristiano Ronaldo atera okugamba talent without hard work can't help you of course kati Bruno K atukakasa nnyo nti aliki talented so it's just a day hard working abulamu
Chokola nti ali awo wakola ki moving around with his rugita namugani wa Farida netawulira ate John Black. John Black is doing very good. Doboze really unique. Yakipinze bulungi. Yafunamu obuzibu awo nendowooza asobodde okukeepinga ki balance. Zuri terms ano yakajja. Agenda producer. Alabidde ku Andre. Nategera oyinza olemera munde eno ngaba bless okitegeera. So I think producer otandika oyimba nebikwatayo ate oyitirira oyitirira. Yes, Cindy I think Cindy yatuuka ku kyetuyita bliss point mu economics. Bliss point ti Cindy yali struggling proving anti mbadde wakaki era nze asinga obwakaki kati climax ye yonna n'agiteeka mu kyetuyita opportunity cost eri gye nagambye risk decision n'agenda mu boom party nebulako ba sponsor buli muntu n'agiplayinga down negenda ate ne overwhelming ne bamusupportinga kati eyo boom party yesigala ng'emutuusa n'agamba I'm the king myself. Kati self satisfaction toyinza crossinga border enemo already awulira yakola ki ne banominate nze zino nomini za mama era yavayo n'agamba numbers don't lie, me I know who the king is. Kasitobera satisfied otuuse ku bliss point point ya Cindy ali talented yeta agenda mu Coke studio taina waeraga ne mu nominations tali mulwaki ati nkugambye nti bw'obeera overconfident otuuka n'obeera nga tokyakolagana n'abali mu main ki okimanyi oli wakabi. Cindy tajja funa budde bugamba Bishington kiri kitya okitegeera bebekulu obwo budde bwonna abufuna tebafuna budde ku emailinga okitegeera Kenza abufuna oba yeetaaga management anti naye kati ye manager atakiruddemu kyegambye nti where is your goal. Kati Cindy yayagala nnyo okubeera lady so okiwulira kakati yakuba bomu pate buli waayita erugoga ati asiba namunaga awo simba buli waayita waga abagulawo diroshe tebagulaawo ne wavaawo tayagala labawo kubanga ye Cindy ayina ekintu ekikutest oba gwe kalokasiita oba gwe Cindy oba kalokasiita oba Spice Diana oba Shiba oyina okuba ku cricket ki kati ka Spice Diana ke kayina yolo yatandikira namasuba ku front page nadda gadde freedom city olwakola ki transforming ajje kivaamu lugogo kinavaamu gundi eyo yennyini kubanga abayimbi omala mmenya rekodi yooli tolaba baali bagiseera nga kamiliyoni aseera cricket oval Nairobi Warriors ngewulya buli kasajja kajja tukagala tukalege ki sese tukakubemu ekigo ne bateekawo gravity omutujju ne bateekawo lutalo najjuzaawo nnyo lutalo kamiliyoni bagala tokyasala ssente oba sekyo tugambe lutalo gravity ate tayagala na nnyingi 15 kaya abaana ne badda ku Serena kati ne Rema n'ateekawo oba oli w'amaanyi kuba tenti eri drone Utegede kanema ina record jakola ki jaolodinga Juliana je yagenda takoze na Irene namubiru utegera chovula joda waweza birthday timu Juliana era Rema abamalawo ne kubisa billboard utegera ne batimba ne tibyakola impact billboard ya Becky very talented yali yetaga just to explore kati ali satisfied obwolo obera mu kyalo baba bwagala nnyo sexy kati kai katawanyizibwa simanyi bakamenyo kali kafuna Dr. Amir same agement okitegeera Dr. Amir blogger asobola otambuza music okukampulo era olaba Chosen Becky he has improved nti kati today aina abafollower bangi kubanga Dr. Amir amanyi omuzannyo wegukola ki ate njaga nnyo ka Dr. Amir kubako kabalo ne kalaga nti omukazi gwe nkola ki ate ne Chosen Becky ne kasala omanyi omuyimbi kasitolwawo zaalo omwana ozala wana mu 5 nga Juliana ati ngolagako omutwe tolaga omulaga tomulaga kubanga to obudde ate gundi ni Azawi Vinka bonna babiri Azawi Vinka mu talent Swangz Avenue talent yayo nzibu ya pima because in extras
bw'obeera tomanyi mupiira leero okuteeka mu Barcelona oteeba kati Songs Avenue ina power feeding abantu music w'omuntu atali mulungi ne bamwagala ekitegeera ekyo awo ogivaako obanga Irene Ntale yava ku nnono kubanga bajja kukubira sister companies zaabwe yatuvuddeko kigwe atajjukira balina Lost and Rhymes balina ekintu kye bakoze ng'oba muyimbi wa Songs Avenue tolina nakuba na mululu na kivulu kuba balina kyebatuwa gye babadde bakola buli mwaka ogimanyi All Star ate ng'emaliriza baleeseyo omuyimbi omuki kati nga waayayiwaalingidemu ati munkolere ekivulu ne Winnie Noah yali abatawaanya ku ebyo nga naawe ffe bivulu yes Isma wotunuulira industry yaffe eno eya Uganda bintu bingi abantu bye bafunyemu naye wotunuulira right now endongo ebadde efunibwako abantu bangi sente ab'amabaala ab'obuchipusi buno bukyowingigamu nkwacyo muti bonna ababoda abataxi golowooza teyeetaaga kuteebwa endongo omanyi bwe tuba tuli mu governance we look at the bigger perspective tetutunula nnyo ate ku small ki anti omwenge tegukyatambulanga luli bwe gwatambula gwe walabyeko nga Nairobi Breweries tesasula musolo ekitegeeza gutambula abantu balina okufuna kalica nti ogula omwenge tolina kugula mu bbaala ebbaala y'abantu balyoke okitegedde eyo kalica tulina ogiteeka mu baki mu bannayuganda omunnayuganda ayita ku supermarket etunda ebyokunywa byonna byakola ki byayagala naye n'atakola ki n'atagula ng'alidde okugenda mu bbaala batu balina yiga kalica ebbaala y'abantu balyoke gwe atalyoka olina kugula mu superki market n'ogendewa eka oba n'ofuna wootuula n'okola ki n'ojo kati bitambula nayo Breweries omwenge gwe gukola ki gutambula Isma Bebe Cool ne gundi ne Eddie Sandy nga berangira awo ebya famire mutabani wo talina kyagira kyokka mutabani we yatikiddwa kasaawa eno yengeneya simanya Eddie Sandy tolina nyumba nawe Bebe Cool ku myaka gy'oliko wakazimba ennyumba obwo butalotalo omanyi Eddie Sandy ne Bebe Cool ne Talk and Talk bemanyidde ebbanga bamanyi ne showbiz abo oyinza okutunuulira kiti eyo nolowooza it really comes from a boiling point naye nga in actual sense terina naki na boiling point kubanga wogamba Alan tasobola nga engineer mu software who accuses must prove kati kiri aponi ki Sandy okitegeera kuba kati fe tuli mu IT generation ene etandise gwokulaba nga omuntu simanyi nti asomye urban planning mu Uganda n'omubuuza ogenda planning wawali urban kati gwe semuti tamanyi nti omuntu wabeera engineer mu software saawa zonna bintu bingi bikola ki bikyuka 2 wagamba nti Alan taconcentrate nze mu music nyinza nange okkiriziganya naye naye nga nteekawo fact nti ate software engineering si kyekintu kyosoma no ne concentration bw'aba abadde mu fayino ya abadde alina okuba ki concentrated naye nga ndowooza Alan ayimba bulungi kuba oba oyagala Bebe Cool enjawulo talina nani ne Alan era biggest problem ya Alan is to beat the shadow of Bebe Cool ekitegeera kubanga ekyo kitawanyanya abaana abazaalibwa ba legend okubitinga ki abaana ba Bob Marley bamu abalidde balya ku linnya lya Bob Marley tewali yali ayisizza Bob Marley tewali no kati abagundi wano bamuganye nte tewali kubanga kizibu oyinza owangala mu stadio kati Alan alina obuzibu he looks he talks like a father era agenda sanga obuzibu mu industry kati waliwo abakazi abamuteezi nga fantasy babadde nayo ku Bebe naye nga Bebe abalende naye akangi transferring ku mutabani so n'olwensonga eyo awo nyinza okugamba Alan taperforminze mu music but I can give him a benefit of a doubt nti software engineering mu final year you must concentrate 2 ye manager wa studio ya taata we ajja kuyimba production weeri ekyo kyo nkikakasa mwami ki
sendi okitegeera however bino ebirala bebe ne sendi ebyo bya showbiz okitegeera balina okuteeka show ku bunkenke abantu balina ogirabira ku bunkenke kati ebyo byonna byalina okukola ki okuvayo naye nga nze ndowooza deep down berespectinga atudde ku muzeeyi munno basajja mivule basajja mivule yalonda embwemu nemuwamu ki naye kubanga mutemumanyi zi kenayini mwamanyira obwa buno obwokukyalo obuloko bulide omusajja agamba embwa kenayini germany shepherd okitegeera ne Tina Fierce aziyina za miliyoni emukitundu nagendawo wali ye yali ya miliyoni 25 ayaga buli mbwa yali ya miliyoni 2 mwongera miliyoni 25 nalufula bayungwe zali kenayini omanyi kenayini wadiseera kenayini ogimanyi yeyewunyiriza ku airport nevamu ente ali bwaba agitunda nga agiguza gavumenti saaliyo ku bintu byamivu tuli mu ttiimu emu mivule muntu mukulu munjagazaki tetewazirabye ati ageri yalunda mbwa yayinza yalunda zi kenayini naziguza ki kuba kenayini emu ya bbeeyi nja bbeeyi ddala $5,000 eza dola ogituna yes kubanga kenayini gwe yembwa ewunyiriza drugs ku airport bagikola no traininga genda wani kololo waliwo batraininga embwa za poliisi olabe ssebuwaaka so ekintu bakiteekamu ssente nze ndowooza mivule bw'aba yatunda embwa ate saani wayaginamu kafaananyi nti yenembwa tulabe kuki muze mivule tuleke ku mbwa gye watunda ne gye wagitunda tugambe eri gundi ekyakola ebimu okitegeera olyoka ojjemu ezo ente neragira kufaamu esimanya ya china alimbu china gulimba bagusasula waye faamu ya mivule ne leero ne juzi nagimulabyeko yes mivule taizalimba bintu byatalina gu china gwali gwagala ki kamera ng'ate mivule yagirina gwali gunoonya kamera nga mivule yakola ki yagina newaga mivule yakoledde wano mufiise tonya bamawulire bakeerayo enkya bakeizi okitegeera keizi tomumanyi ye yawulira china ebyokwogera china kati yaddawa china addemu atulage faamu nza n'omukuba emeggo faamu ya mivule MC Katsi yavuddeyo n'alangira mu butungule nti sirimu yamuyina era yafuuse ne ambassador kyekyo kyembagamba tugenda mu transition ng'abantu baagala okusigaza legase ne MC Katsi yetunuddemu king of the mic mbikoze ekitegeera kabadi kyakanyongerayo erinnya lisigale nga solid nga ne sente bochi nkola ki nfuna kuyita mu kafire ki lutaaya Katsi wajja yita emyaka enaagambe bankebera ndi mulamu nkutidde ate naawe tukube emizira ozanya ne showbiz siri musawo ze simukebera kati naye aba showbiz mbamanyi however waba nga yavuddeyo era nakyo kimukolera agenze mu status ey'amaanyi bwekityo bwe kiri kuba ne Katsi aludde mu showbiz gundi okwerangira balamu ne kusaasira oli mulogo balamu okuba enkokola balamu oli musajja mukulu naye tokula biki lwaki buli omu acomplaininga nti balamu alina enkokola anti balamu service provider before bebakola ki bye bagendamu ate gwe bakuleeta buleesi kati kijja kunyiiza nyo kiri kye nagambye ku Muhanji nti senga speaker agamba njagala kwogerako ne bakomediya ne bamutwalirana ani alabika okugenda mu maaso ga speaker olina otwalayo yesiize langi mu mutwe senga bayita president wa comedian bayitaani Salvador Bani Muhanji you must cut the image gye balaba mu bangi okitegedde kati oyo abangi kati nze afuna obuzibu ki bungi waliwo abantu nga Balamu ayagala to overdo himself to over what do himself buli kintu ng'okikola ki ayagala kikole Balamu yali musajja wa kitiibwa naye kamera zino zimumazizaamu ekitiibwa lwomukozese ki by the time radio weyafiira ng'eggwanga lyonna liri mudoboozi saabavulwani saabavulu ki ng'omuyimbi bwalwala balinze wuliraani ne kasita otandika okwera enguudo n'ozinaalinayo amazina ne babucamani simanyi oleesa awaadi mema abantu batandika okusengejja kati nkuwa today Balamu tebamulaba kyekimu nga manager Kavuma okitegedde naye nga waliwo time
Balamu wabadde nga babadde ne bayomba babi taxi bamanyi Kavuma anti okweyi kamera kuba bana kamera basojja ebibuzo by'otamanyi omuntu akuvuma mu kamera nasike ekigendererwa namugamba isima mumanyi kanatunalala kamze isima kata maka ostegede kamera kati Balamu kamera anti Balamu alabikidde mlevu yo mengi wano juzi mwezi obagwali gwakunaawo oyawuli muka video nga kamera emotoka ye bagisika bamukwate yani okitegere yalabikirwawo nebe emotoka era tetwamanya bwe byakkira okugikwata emotoka ya kamera still Balamu najja bano ba King Michael wabenteza fe biki omusajja otuuka wali omukulu tovaawo wesimbyawo olinga ekiwumbe ekitege ebyo byonna ne nambozi okumutuuka okumuyita useful idiot. Anti omanyi mu Uganda waliwo okulwanira space waliwo ebifo ebimu nga you need handlers bakukiikirire omuntu nga Balamu atali mu showbiz direct bebe kuli yensobola okutegeera kozo gwo omanya bwotambuza ki showbiz naye omuntu nga Balamu aba yeetaaga omuntu amwogerera PA abayita ba PA gwatuma kati nkugambye manager Kavuma naawe wenyini tomutwala kyekimu ngani Balamu nga Balamu netalina byakola bingi okisegedde Balamu yasukka okweteeka watalina kukola ki kweteeka nze ndowooza Museveni nga bwe yagamba Tamale mirundi nti obukolwa bwebisukka okwetooloola buli omusota kati ne Balamu obukolwa bugenda bukola ki bumwetooloola kinavamu ng'omusota bugukola ki bugulya ebyo byakusaasira bya bulijjo ebyokwerangira mu bayimbi n'okweroga nakukyawa nnyo biki mukyala kinyiiga okitegeera kale ndowooza bya just overtime nebikola ki nebiggwa White Benda yagwa kabenje mwana motoka nemukuba yaggwawo yali ava mu bwenzi was from dancing someone with wife ngadduka kumacha ne bamuvuga yalina family teyalimu yagattamu ngatte yatugamba omwana yalimu nkutidde teyalimu dante ne batenga teyalimu yagatta wali mu kifaananyi naye kasita bamutunga mangu omumwa ekifaananyi kitwandi kikube White Benda kyali kizibu nyo kyatudisturbing it disturbed us yes naye kati kukindeka awo bane awo netukoze ziwere bbiri era stories oh my god mwebale nnyo tusembeza yani gwa Remax onayo jojo abatutumuse mu covid abayimbi abatutumuze mu covid muyayu nagundi simantubize sound anyway bana Uganda njagala bagamba covid ali real kanoko mukateeka mu mbasaba mugenda bisala salamba manyi naye kano mukateeke mu covid ali real tuli mu grade 5 mu communities nywa amazzi teekamu ebikoola ebyentangawuzi kyonna ekibuguma wejjanja betofa ku ministry abo baminister babbi sente bazimba mudde ebizimbe za corona n'ezemmere nsi nyingi zigenda kuddayo mu lockdown ne Uganda wetumala 14 nga mugenda londa enkya tujava mu nju tupulaninga obateeka mu lockdown kubawonya bulwadde tuyinza n'obatuukako we muli ng'olondera mugenda gayisima mwagala kubba olutumba bwaki fe tulina okufa ku nation we swear to keep the people of Uganda and their property kati waliwo obulwadde tukukwatire mu Guleta Masaka tukusange ntindo zewa Kisongo simanyi olinayo abawagizi tukukwatire mu Kampala mbu gyewadde planning osemba isi tekola ngako kubiri fair gwalinda yakubye mmezi isi ekoze opposition Museveni adago bya amateka meeting abantu ne bamutwalidde sajja gambi mutwalidde mbakulimino bamuzingiddewa olwokuba muzeeyi yakkiriza Mukama Katonda abakuume mubere bantu bakisa mubere bampisa mukutya Mukama amagezi mwe gasookera omuntu atalina Mukama omuntu atalina nsonyi omuntu atalina nsaalwa omuvangako bera n'omuntu atyani Mukama mbagala nnyo mbagalira ddala abakuki promotion amina tweyanziza nnyo